po jako akawuwo nayo obusobozi bwange bwe bukati radio gibagwasaba nabukuya. Abatuuze mu bitundu by'e Bukuya Kone Kasanda bakubiriziddwa okwettanira enteekateeka za gavumenti eziba zitandikiddwawo okubakulaakulanya gamba ng'egenda mu maaso mu kiseera kino eya Parish Development Model nga bino bibakalaatiddwa abakulembeze baabwe ku mitendera egy'enjawulo. Egera kuyamba abantu abanguseere abakyali obubi okwesitula okugeza omuntu ayinza okuba nga badde atambuza amagi abalala batunda paani nga tebalina ngeri gye bayinza basindikamu naye obukadde buno obwasoose okujja 17 bugenda kuyamba kwabo abankuseera abali obubi okwekola mu gurupu bawa obusente obwo babere nga bagenda bakulaakulana abantu bangi. Temwewala nkola za gavumenti erina puroguramu zereese mubeera involved nkole obubiina kijja tuyambako kinamwe kibayambe mulimakonona n'abaana b'abantu abakyali mu masomero kijja tuyambako nnyo obayita gurupusi manaye mukole n'abavubuka gavumenti ebataddeko omulaka. Bino ebadde ku mukolo kwe batongolezza rediyo eguddwawo mu kitundu kino ng'eno etuumiddwa endingidi era ng'omukolo guno gutandise n'emizannyo egy'enjawulo omubadde empaka z'omupiira empaka z'ekigwo ssaako n'emizannyo emirala. Abana b'omusajja wengenda okukwata nga werako wakati wana musajja gwenkutte gwe nakalaba sanja kusanja njagala bana b'omusajja ono gwesisibye munangwala omusajja angwirire bujulizi sinaba kwekakasa nti akubira era nekakasa nti nkuba ekigo kya abakulembeze okubadde ba ssentebe wamu ne bakkansala b'ekitundu kino basinzidde wano ne basiima omutima guno ogw'okutandikawo emirimu mu kitundu kyabwe nti kubanga kyakuyamba abantu bangi okwefunira ku mirimu. Naye tuli basanyufu kubanga tufunye empuliziganya eyaffe era tubadde tukonziba nnyo mu mirimu gyaffe egya bulijjo naddala nga abakulembeze nga tetulina ngeri maloboozi gatuuka ku bantu ba wansi naye kati abantu bawuliriza rediyo eno era ekikulu kino kitukoze bulungi nnyo abantu bagire ddala mu bungi. Abavubuka abatayagala kukola mbaweereza obubaka buno kino kyalibadde kirungi nnyo ne mwenyigira mu kukola ne mufuna ssente kijja kukendeeza nnyo obubbi effujjo ettemu eri bannemu abaagala okukola like abavuga bodaboda abakeera enkya ne bakuba bikisi zaabwe ne beegulira bodaboda ne bagivuga ate mwe ne mubagulako ettemu eryakabera Muhammad Serugongo ono y'omu ku bavuganyako ku bubaka bwa paalamenti mu kitundu kino era nga ye mutandisi wa rediyo eno avumiridde abantu abalina obusobozi okutandikawo emirimu nga gino naye ne basirikira ensimbi mayumba gaabwe ng'ono agambye nti bano basaanye beekube mu kifuba babuuze omwoyo. Ayinza okuwanika omukono kati nga muwanga waliwo yasirogama buli omu alina akasente abali mu bifo bya gavumenti baagala kuvaamu so nga bandikudde muyamba abaana abalina talenti nolwekyo osaba buli muntu yenna ali eyo osobola okutandikawo omulimu tandikawo omulimu osobola okubeera nga Uganda mukiyambako osobola okubeera nga singa abaana ba Uganda bwe bagenda okubonaabonerwa bw'amawanga abanoonya ssente so nga ssente atuzirina naye nga omuntu olina ssente z'okukozesa abantu oluvannyuma abayimbi basanyusizza Namungi w'omuntu eyeetabye ku mukolo guno. David Sebugwawo yakusakidde eggulire erina okula ABS Television. Amasoga mwegala bakungulu naye eby'omunda tegaliyaba amasoga mwegakoma kungulu.